atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Ndi kitangaala kusindikira ekitangaala, ndi kwagala kusindikira okwagala, mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe, gwakasi gwakuzikira. Mbalamusiza nnyo bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo. Twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne Bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo ku lwakadde nate ke batuwadde olunaku olwaleero mu kusenvula nga tudda ewaka already we tuli nga tusigazza kaseera aka mulindwa akamanyikiddwa bazadde baffe abatukuvu okusobola okubeera nga tukungula ebyo bye tuzze tusiga okusinziira ku kusalawo kwaffe nga bakatonda abeetengeredde. Weewaawo nagutyo oli wa ddembe nga Katonda yeetengeredde okubeera nga weesalirawo ku bigambo by'ogenda okuwuliriza, okubigaana oba okubikkiriza oba okusengejjamu. Twalamu ebyo byokka omutima gwo no muzimu gwo gwe bikkiriza kubanga oli Katonda eyeetengeredde. Weewaawo okusinziira ku mulamwa gugamba nti obubaka eri bajjajja abakulu abali mu Munyama leero n'etteeka ery'okwesalirawo ng'obutonzi. Nga sinnaba kutandika ku bajjajja, nandibadde mpa era nga nnuŋŋamyamuko ku bajjajja mwenna abasomesa mu biti byammwe ebyenjawulo ku mikutu egy'enjawulo. Kyandibadde kirungi nti w'obeera osomesa, leka tuwe etteeka ekitiibwa ery'obutonzi eri akatonda okwesalirawo, ng'ojjukiza Katonda oyo nti ayina okubeera nga by'awulidde asengejja kubanga amazima gatudde munda mu ye. Tuleme kubeera nga twefuula nga baddiini oba ba bitabo, kubanga amazima gange nga Katonda atudde mu bw'Omulongo Wasswa olunaku olwaleero ate si ge mazima go. Nze nnyinza okuba nga olugendo lwange lwonna nalutandikira wano nga sifunangako chance yonna kubeera nga ŋŋendako ku dimensions oba ku myaliriro egya waggulu, ekitegeeza nti nno ebintu ebimu mbeera biri wano, naye jjukira nti wenfuulibwa embeera ebintu ebyo mbeera mbimanyi. So mba nnyina just kubizuukusa buzuukusa okuva eri omwoyo gwange ogwo ogutudde mu bukulenge bwange, kubanga gubeera gumanyi ebyo nze byembeera sinnaba ku experiencinga, nze byembeera sinnaba kuyitamu. So akakunizo kange kali kulaba nti wembeera ntegedde nzuukusizza ntya amazima ago obukulenge bwange bwe gakuumye nze bye sitannaba kubeera nga ntegeera nga ndi mu mubiri, kubanga wenzirayo ewaka ntegeera era nembeera nga nnyina okubeera nga neezuula kubanga oli Katonda eyeetengeredde. Naye ng'oli mu ssomero, essomero liri nti buli woddayo obeera mu bwa butonzi bwo obutuukiridde era tewali waakulamula, tewaliyo ggeyo eno okuggyako gwe kennyini gye weetonderawo. Ye ggwe alina okwesonyiwa, ye ggwe ayina obuvunaanyizibwa ku bwa Katonda bwo kubanga oli Katonda. Akutuddemu ebirungo ebikukola bya taata ne maama. Maama ne taata waabeera akolebwa kitangaala n'okwagala, naawe
kye kikukola. Ekyatussa ne tubeera nga tulemedde mu geyeena ebbanga lino lyonna kubeera nga twayawukana ne Katonda atutuddemu ne tutandika okubeera nga tusinza Katonda ow'ebweru. So buvunaanyizibwa bwo ng'omusomesa mu ngeri ez'enjawulo n'abagenda bonna okubeera nga musomesa mubeere nga mukwata etteeka lino eri bakatonda bonna, kubanga amazima go gandiba si gange eri omulala. Oyinza okubeera nga ggwe jjajjaawo akugambye nti va ku nnyama, va ku magi, oba ggwe kennyini ne weesalirawo n'osobola okubeera nga okikola mu bwakatonda bwo, naye ate omulala ye n'abeera ng'akyabirya, tekimutegeeza nti nno akoze ensobi. Nedda, kiyinza okubeera nga aludde ebbanga ddene, katugambe nga emyaka biliyoni y'emyaka, nga bajjajjawe bazze bakikola nga kitambulira mu musaayi, so tajja kusobola kumala gakitabwa ekityo mpola mpola manya mangu. Kitegeeza nti alina okitwala mpola mpola. Abamu ne babeera nga bakitandika maybe maaso, abalala nga balina ability ey'okulaba nti beerekereza ku lw'obulungi bw'obwa Katonda bwabwe. Buli mutonzi yenna alina obuyinza okubeera nga yeesalirawo. Kitegeera, alina obuyinza. So tuwe ekitiibwa buli musomesa abeere nga ategeeza era ng'ajjukiza Katonda nti tokkiriza kubeera nga obeera kimbuyege ku buli kintu kyonna ky'obeera owuliriza. Londamu sengejja. Kitegeera, londamu sengejja. Omuntu akugambye nti kino ekizibu okukikuggyako nnyina kusooka kwebakako, gwe nga olaba ge mazima agakutuddemu. W'obeera nga olaba omuntu ogenzeeyo akugamba wotaakola kino, wotaakwate ku busajja bwange, wotaakwate oba ku bukazi bwange, ogenda kufa. Gwe weebuuze ge mazima agakutuddemu. Ogenze awantu omuntu akugambye nti omwana wo akuli bubi, naye ng'omwana wo gw'olese ewaka wa myezi 3 wa myaka 4, naawe ng'otiitirira era ng'osigala ng'okyagendera ku muyeeye bwe gutyo. So tambulira ku magezi go, tambulira ku bwakatonda bwo, tokkiriza kubeera nga odragingibwa mu kutya. Jjukira tuli kwagala. Ekirungo ekitukola, ekirungo eky'obwakatonda bwaffe, bajjajjaffe, kwagala. Okwagala okwo kutalina bukwakkulizo eri bakatonda bannaffe. Kitegeera. Ekirala eri bajjajja, eri jjajja yenna eyategeera eyeeyazuula nti nno wava ku mitendera egya waggulu, oba n'abo abagenda okubeera nga muzuula nti mwava ku mitendera egya waggulu. Buno bubaka babuŋŋambye nsobole okubeera nga mbubatuusaako. Nga Katonda olina okutegeera nti otuddemu ebitundutundu bibiri. Ekitundu eky'omu mutwe nga kye kirimu obwataata, tonda ne maama Namugereka, kye kitundu kimu. Then n'ekitundu eky'omutima nga kirimu taata, tonda ne maama Namugereka. Obulongo bw'obutonzi bwe butyo we buli munda mu ffe. Buli we tugwa mu butonzi tuwa obuyinza ekitundu eky'oku mutwe okusobola okubeera nga kifuga. Mu ngeri eno ekitundu eky'oku mutwe kino oba ebirowoozo byaffe birimu ettumba. Ettumba lino
lituteeka mu bukunizo ery'okubeera nga tutandika okusereba ne twegulumiza. Ekitegeera ne twegulumiza ekitegeeza nga jjajja obeera ogudde mu kakunizo ak'ensi ey'abazzukulu bo mwe baagwa. Naye ate nga ggwe jjukira wayita ebigezo emabega, ekitegeeza nti oba olina kutambulira mu mutima, naye newankubadde obeera okikoze kati of course oli mu nnyama. Ali mu ddaala erya waggulu ali mu ddaala lya waggulu, ne wana ali mu ddaala lya wano. Kyandibadde kirungi weefumiitirizeemu. Teebereza, taking example eya jjajjaffe nga gwe ntera okukozesa kubanga eno ntera ogibagambako kubanga eyo namba nagitegeera eya jjajja Yesu. Ali mu mawanga ag'enjawulo emirundi 8. Buli omu avaayo n'agamba nti yenze Yesu, era ddala abeera talimbye. Naye ggwe olowooza Katonda omutono agenda kitegeera? Ate naawe togenda kubeera nga oleeta ekintu kye kimu kye tulwanyisa eky'okubeera nga Katonda omutono yeezuula, kubanga ye ate ayinza okujja okusinza ggwe. Oba tuteekinge katugambe jjajja bamweyana. Jjajja bamweyana n'abeera nga yeeyawuzaamu emirundi 10 n'azaalibwa mu mawanga ag'enjawulo, buli omu oyo n'avaayo n'abeera ng'agamba yense bamweyana. Nga kituufu eyabamweyana era nga talimbye. Katonda omutono tolowooza nti nno ayinza okukeera ku makya n'ajja mu kifo ky'okubeera nga azuula Katonda amutuddemu n'atandika kusinza ggwe. Olengera nti nno ate oba ofuuse enkonge egenda okubeera ng'emusuula. Obeera ettumba ery'omwoyo ekimanyikiddwa nga spiritual ego libeera terikulidde jjajja. Kirowoozeeko. Nze ng'omulongo atudde mu b'obulongo wange obwa Wasswa, njagala okitegeere jjajja nga ntudde mu maanyi aga Wasswa, mu bwa Wasswa, otegeere nti we wava waggulu nokka n'ojja okubeera ng'onunula bazzukulu bo, wafuuka kimu ne bazzukulu bo we wajja okununula. Era njagala okiteeke mu mutima gwo n'obwongo bwo nti toyina njawulo na muntu mulala oyo gwe wajja okutunula, kubanga muli mu nzikiza y'emu. Singa omusinga amaanyi, singa toli wano, era gy'oli eri, kyandibadde kirungi ebyama ebimu naddala ebyo bwe bityo okubeera nga weewala okwesittaza bakatonda abalala n'okubeera enkonge eri abalala, ate naawe obutamera malala. Kubanga jjukira, buli we tubeera tutegeeza nga tukwasa omutima obuyinza okusobola okubeera nga gufuga obwa Katonda bwo, tugamba ettumba dda ku mukono gwange ogwa ddyo, ettumba dda ku mukono gwange ogwa ddyo, nga ekimanyikiddwa nga ego. Era nga mu birowoozo byo osobola okiteebereza nga maybe ekikopo nga liri ogikuŋŋaanyizza liri mu kikopo, liri ku mukono gwo ogwa ddyo, oba kyonna ky'obeera oyagala. Ekitegeera? N'okigamba n'oligamba nti dda ku mukono gwange ogwa ddyo, beera just mulabi
mu bwakatonda bwange. Nkwebaza akaseera konna kuntambuza naye kati nsaba obeere just mulabi bulabi. Olagire ettumba eryo libeere just bulabi bulabi eri obwakatonda bwo. Then osobole okubeera ng'otambuza obwakatonda bwo nga teweesittaza ate bakatonda abo we wajja okubeera ng'ononola. Kubanga ekisooka ekyakuleeta okubeera ng'ononola kubeera nga ekisooka abazzukulu bo basobole okubeera nga bazuula katonda abatuddemu. Okitegeera jjajja wange? Kubeera nga bazuula katonda abatuddemu n'okubeera nga ossa amayengo eri maama nattimba mu bumu obubagatta n'abaana be wajja okununula. Kyandibadde kirungi nga bajjajja abeezuula n'abatannaba kwezuula we weezuula kyesirikire. Ate ne bw'obeera okimanyi ng'okyesirikidde ng'okimanyi kimanye nti oli ali waggulu g'oli wansi wenkanankana n'abalala. Toli wa kitalo era tewaliiwo mulala nti osinga abalala bonna. Nedda, tuli kimu kubanga abasinga tebabeera wano. Nziremu, abasinga tebabeera wano. Amayengo gaabwe gabeera gaabatwala dda mu dimension endala mu ddaala eddala. So tuleme kubeera nga tugwa akakunizo kano eri bakatonda bonna abeezuudde n'abagenda okwezuula nti temwali baawano, mwava waggulu era nga ddala kituufu mwajja kuyamba nga bajjajjaffe gye bali abo bennyini era be muclaiminga kubanga basobola okubalina obusobozi obwo okweyawuzaamu nga naawe bw'okiyina kubanga bajja just kuyamba, naye manya nti toli wanjawulo. Naawe wajja oyite mu experience y'emu n'abalala. Kantekinga example ng'eyo ow'obusobozi. Yagambanga nti ye Yesu owa Africa kirabika okuba yali mutuufu. Tetusobola kumulamula kubanga ekisooka kati tutandise okubeera bakatonda ab'enjawulo nga tuzuula kiki kye tuli nti ddala kituufu tuli bakatonda. Kituufu kubanga era Yesu alimu emirundi 8 mu nsi yonna mwali olunaku olwaleero. Kirabika okuba kyali kituufu. Amazima gatudde munda mu ye. Naye tolengera nti nno yakola kintu kye kimu Jehova kye yateekamu abazzukulu baffe kye yatuteekamu ke kakunizo ke kamu ke yakola abazzukulu ate ne batandika kubeera nga batandika kusinza ye. Nga batandika kusinza ye. So njagala mutegeere bajjajjaffe nti buli omu yajja wano okukola roolo ye, period. Beera mu bulamu obubwo ate mumanye nti buli muntu yenna atuukiridde. Siyagala katonda yenna abeera yeezudde oleme kulowooza nti nno tosaanidde newankubadde obeedde mutemu newankubadde bayinza okukulaga obulamu bwo obw'emabega nga wali mutemu nnyo nga wali mulogo nnyo. Ebyo wajja obi experiencing obiyigemu weesonyiwe. Kitwale engeri nga we nasomesa omusomo bakama baffe jjajja Namuzinda gwe yatugamba okubeera nga okola omukolo gw'okusonyiwa, okubeera nga okiriininga closet yo bw'otyo. Kitike
n'ekirala era n'okubeera ng'olagira ettumba osobola okubeera nga buli kiseera obeera buli lunaku oteekinga akadde n'olagira ettumba ne libeera nga libeera bulabi kibeera mpolampola okubeera nga oprogramminga bwa katonda bwo. Oyinza obutakyogera mulundi gumu buli kintu kyonna ky'owulira ng'osobola okukikola emirundi gyonna gy'oyagala oyina eddembe okubeera ng'okikola teweetaaga kwebuuza muntu yenna. Amazima gatudde munda mu ggwe amazima gwe omuntu ow'omunda kyakugamba ky'obanga okola. Toyina kwebuuza eri muntu mulala yenna. Answers ebyokuddibwamu bye twetaaga oba ensi byenoonya tebiri wabweru wa Katonda muntu, biri munda mu ye. Kino njagala okizuule era okitegeere era okitambulireko era omanye nti amazima gali munda mu ggwe, wabweru tewaliyo mazima okuggyako obulimba. Amazima go ge mazima go kubanga amazima go gayinza okubeera era ga njawulo eri abalala. Yensonga lwaki era tebabeera kukuba kiyiso. Bandibadde nga bakatonda bangi nnyo abandibadde bayita babandibadde bagwa akakunyezo ak'okwesalirawo mu ngeri eyo kubanga bangi abatasobola kukkiriza nti bakatonda. Bangi. So njagala olowooze ku bigambo bino jjajjange eri yenna agenda okuzuukuka atannaba kwezuula eyeezudde omanye nti toli wa kitalo oli kyekimu kubanga singa oli wa kitalo singa toli wano. Wajja kuyamba kola looloyo sirikira ebyama byo kola ky'oba olina okukola oleme kugwa mu butego obwabo ate abazzukulu oba bakatonda ate be wajja okubeera ng'omulisa ng'obeera ettawaaza eri bo eri ffe bazzukulu be wajja okubeera nga otaasa. Bwe bubaka okuva eri bakama baffe. Obubaka obulala bugenda eri Africa n'eri Munnayuganda. Njagala mbujje ku kagero. Lwali lumu ekyalo kyafiirwa chairman eyali afuga ekyalo era chairman ono bambi yali mulungi nnyo nga muganzi naye yali aziikibwa katemerero. Bambi waaliyo omwami yalina obusente bwe yalinga akuŋŋaanyizza naye okusinziira nti olugendo lwe baali bagenda okuziikako lwali lwawala teyategeera nti nno bagenda kkeera nnyo ku makya batandika okubeera nga batambula. Yagenda okuzuula oba okumutegeeza nga olugoye olumu lwe yali ayina yali alwozezza era mu kiro terwasobola kubeera nga lukala aluteekeko agenda asobola okubeera ng'aziika nga newankubadde yali abuukinze emu ku mmotoka gye yali alina okubeera nga alinnya mu kugenda okuziika ssentebe w'ekyalo. Bambi teyasobola kuziika. Mu ngeri eno baamuleka ne basimbula ne bagenda okuziika. Mu kuziika we baali bamaze okuziika emmotoka gye yalina okubeera nga
alinnya era abaali bayagala okubeera nga oba abaawandiisa erinnya lye lye baateekamu ate omuntu omulala ebyembi baagwa ku kabenje era tewaliimu mu mmotoka omwo yavaamu. Nagutyo omwami ono embeera gye yalimu yamutaasa n'asobola okubeera nga yasigaza essuubi ery'okusigala ng'akyali mu mubiri. Baddugavu bannange, bannayuganda bannange, embeera emu esobola okujja naye buli kiseera mugitunuulire nti nno mu kujja eyina ate by'ebeebeera eyambye. Nga bwe mugenda okuzuula mu maaso awo, obwavu obuli mu Uganda, si mu Uganda yokka naye mu Uganda kisusse kulwa n'enfuga embi n'obubbi obuli mu bakulembeze bwaffe. Mu ngeri eno bannayuganda n'amawanga agali mu ttuluba lye limu tuliŋŋanga omwami ono eyayoza essaati n'atasobola kuziika. Mu ngeri eyo n'asobola okubeera nga yataasibwa ng'alifa lulala. So njagala mukitegeere nti obutonzi ebintu ebimu baabireka ettumba likulembere bakatonda abamu ku lw'obulungi bwabo olwaleero abakaaba. Mbuli mbeera oyinanga okutegeera nti oyinza okukola ekintu okulumya omulala naye ate n'osanga ng'omuyambye buyambi. Kkiriza bannayuganda bannange, mugenda kuzuula nti embeera gye tuyiseemu ne gye tutaalimu olunaku olwaleero egenda kubeera ttaffaali ddene nnyo eri abo naddala abanaasalawo kubanga at least bangi abalina chance kubanga ekiyiso tekyabalya. Njagala mufune essimu, funa essimu, funa kye bayita app esoma backcodes zino eza backcode ez'omu supermarket. Oba genda mu supermarket abalina supermarket okumpi, genda bakuyiseeko akuuma ako eri ekitundu kyo kye baakugemako osobole okubeera ng'otegeera erinnya lye erya nnamba, osobole okubeera ng'otegeera kiki kye wateeka mu mubiri gwo era otegeere erinnya lyo eritudde mu backcode eyo. Era weebuuze nga Katonda mutuvumye, mutuyise conspiracy theory, mutuyise biki, naye amazima gwe wali okedde ku makya n'ozaala omwana mu kumuzaala nga balina muyisaako kuuma okusobola okubeera nga bategeera ennamba ye emuli munda ne wabeerawo ekyuma ekisoma ennamba oba tuwandikako buwandiisi linnya. Tukozese just common sense. Ngamba ozaala omwana bawandikako erinnya ne bagamba nti ono baby Mulongo. Oba mutuumye eki Mulongo Wasswa yasoose. Omulongo Wasswa. Kitegere. Owa mwami oba mukyala gundi. Naye olunaku olwaleero mufune amasimu gammwe, mufune
app ezisoma barcode gwe ziri ku Google Store mugenda kuzuula nga w'oyisa essimu yo ng'osikaninga ku mukono gwo gwe bakubako ekiyiso ekyaba vampire egenda kusoma koodi yo. Kikole towakana. Then w'ozuula weebuuze ddala kituufu. Dda munda mu ggwe obuuze Katonda akutuddemu gwe nga ggwe Katonda ddala kituufu olina okubeera nga obeeranga product ng'eno eya supermarket. Watuuka ddi ku level ey'okubeera nga osomebwa busome bw'ekyuma. Twakkiriza mutuvume, twakkiriza mutuyite byonna bye mwagala, twakkiriza mutuyite sitaani, twakkiriza mutuyite byonna, naye kankubuulire buli mutonzi agenda kukungula ebyo by'asize, kubanga buli kimu bakusabye olukusa, buli kimu bakusabye olukusa era n'olugaba oba omanyi oba tomanyi, kubanga bakutegeezezza mu kukutegeeza n'ogaana okubeera nga okozesa obwakatonda bwo okutandika okubeera nga ofumiitiriza n'okkiriza okubeera endiga eri corporations ezakuteerebwawo vampire. Wuliriza mwoyo wo kyakugamba. Ky'olina okutegeera mu nsi, obuddu obusinga okubeera obubi ennyo bw'obwentegeera. Omuntu kasita akuteeka mu buddu obwentegeeraayo bukulowoozesa nti oyina eddembe naye nga tolina ddembe, era bukulowoozesa nti oyo eyakuteeka mu buddu nti olina okubeera ng'omwesiga nnyo, olina okubeera nti omwagala nnyo, era owaayo n'obulamu bwo okubeera nga omudifendinga. Kitegeera? Kyokka n'ofuula abo abakutaasa okubeera nga weddiza eddembe lyo ate okubeera balabe bo. Bajjajjaffe batutobyeko okusobola okubeera nga batulaga amazima, okusobola okubeera nga batulaga obutwa bwe batuliisizza, ebikyamu bye batukoze, enzikiza gye batutaddemu, okubeera nga tuvudde mu bwakatonda bwaffe ne tutandika okubeera nga tusinza katonda omulala, naye ebyo byonna ne tubisuula kyamuli kubanga TV yayogedde, kubanga abasinga obungi gye batambulira, kubanga ensi bw'etyo bw'eri, naawe n'okkiriza ogende n'omuyaga gw'ensi. Amazima gatudde munda mu ggwe Katonda munnange, wekkiririzeemu. Buli ku makya zuukuka, tunuulira mu ndabirwamu, oyo gw'olaba ye mwoyo wo. Kyekyo kye bagamba mu byawandiikibwa nti nasisinkana Katonda bwenyi ku bwenyi. Teekako ettaala, genda mu kisenge kyo bagenda ewali endabirwamu, tunuulira ani gw'olaba. Ani gw'olaba? Oyo gw'olaba mu ndabirwamu ye mwoyo omutukuvu, oyo gwe bagamba nti nasisinkana Katonda bwenyi ku bwenyi. Buli lunaku kikole, buli lunaku kikole, era ogambe Katonda munnange, njagala onnyambe ku luno,
njagala onnyambe neetegeere, njagala onnyambe neezuule, njagala onnyambe nsobole okubeera nga ntambulira mu bwakatonda bwange mu ekyo kyendi. Bye nasobya ebyo byonna tuzze bituyambye okubeera nga bitufuula kiki kino ekyo kye tufuuse olunaku olwaleero. Twesonyiwa era tusaba ekisonyiwo eri abo bonna be tusobezza mu lugendo lwaffe. Oba bakusonyiye oba tebakoze ekikulu mu mutima gwo gw'owulidde osabye ekisonyiwo. Oba gwe tebakusonyiye gwe tofaayo, ekikulu kiri mu mutima. Kitegera. Ekikulu kiri mu mutima gwo. Amazima gatudde mu mutima gwo. Taata Tonda ne Maama Namugereka ali munda mu ggwe. Ekkubo erikutwala ewaka liri munda mu ggwe. Era ne woogenda maaso eyo ojja kuzuula nga wenze ngambagambanga nti okugenda okusasulwa kubanga ssente zituuka ekiseera ne ziggwawo, ogenda okusasula taata mu bwakatonda bwo oyita mu mutima n'ogenda n'omusisinkana n'omala n'okomawo mu mubiri gwo. Ze ssente ddala ze bayita ssente ezannama ddala then z'okozesa okubeera nga otonda eby'omuyiika n'otuuka ku extent ey'okutonda planets, n'otuuka ku extent ey'okutonda ebintu ebinene eby'amaanyi. Kitegera. Leka tubeere endabirwamu ey'okwagala okutukuvu. Leka tubeere endabirwamu ey'ekitangaala eky'amazima eri bakatonda bannaffe naddala mu kaseera kano. Mwekkiririzeemu. Eno si y'enkomerero y'ensi naye nkomerero ya bulamu obw'ekizikiza, okutandika obulamu obw'ekitangaala, enkomerero y'otulo ey'ebirooto. Mukeera ku makya ne mutambula naye ng'amazima ekirooto kiri ng'otunula. Then woba weebase w'obeera mu bulamu bwo obwa ddala, w'ogenda n'okola emikolo egy'enjawulo n'olaba nga oli mu London naye nga obadde waka obadde okola mikolo maybe ku nsozi, abamu bagenda ne ku spaceships eza planets ez'enjawulo ne mukola emirimu egy'obutonzi. Eyo kye bayita obulamu obwa ddala. Obulamu bwo obwa ddala obusisinkana w'ozuula obwakatonda obukutudde munda mu ggwe n'oyita mu kakulenga akookuna akakugattaganya mu bwakatonda bwo, awo w'otandikira obulamu obwa ddala. Obulamu obwa wansi kirooto kye bayita illusioni. Katonda munnange zuukuka, golokoka yaka, golokoka yatula obwakatonda bwo, yatula obulokozi bwo osobole okubeera ng'otegeera nti oli katonda owannaggwano, oli ndabirwamu ey'ekitangaala eky'amazima n'okwagala okutukuvu okwo, era beera ekyo ky'oli practicinga. Zimba omutima gwo, zimba ebirowoozo byo, tandika okubeera ng'okyusa embeera zo, tandika okubeera ng'okyusa entegeerayo, tandika okubeera ng'okyusa engeri w'oliactingamu eri abalala. Ebizimba munda mu ggwe, by'oteeka munda mu kyombo kyo ate bye bibimba. Tobeesingira bwakatonda bwo ku bantu balala. Sooka weeyagale nga tonnaba kwagala bantu balala, kubanga abalala basobola okuvaawo. Buli w'okola obwakatonda bwo ng'obuyimirizza wabweru, obeera obuzimbye ku musenyu. Akeera ku makya n'agamba nti oyita mu Yesu, obeera ozimbye ku musenyu. Yesu Katonda nga naawe ky'oli. Endowooza yo yeekulimitinga mu bwakatonda bwo, naye oli mwoyo mutukuvu ogutali limited, ogutayina kkomo.
okuggyako ggwe kennyini ekkomo lye weeteekamu. Golokoka yaka, golokoka yaka. Mutukuvu, mutukuvu Katonda muntu. Mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu Katonda muntu. Mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu Katonda muntu. Atenderezebwe, agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Weewaawo nkuweereza omutima gwange akuume atakuumira mpeera.